Ekitabo kya Danyeri essula esooka. Mu mwaka ogwokusatu mu mirembe gya Yekoyakimu kabaka wa Yuda, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni n'ajja e Yerusaalemi n'akizingiza. Mukama n'awaayo Yekoyakimu kabaka wa Yuda mu mukono gwe, era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebimu n'abitwala mu nsi Sinaali mu ssabo lya Katonda we, n'aleeta ebintu mu ggwanika lya Katonda we. Kabaka n'agamba Asupenaazi omukulu w'abalaawe be ayingize ku baana ba Isirayiri ab'omu zzadde lya kabaka n'ery'abakungu, abavubuka abataliiko bulema, wabula ab'amaaso amalungi era abategeevu mu magezi gonna, era abakabakaba mu kutegeera, era abamanya ebiyigirizibwa, era abasaanira okuyimirira mu nnyumba ya kabaka, era abayigirizenga amagezi ag'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe. Kabaka n'abalagira omugabo ogwa bulijjo ogw'oku mmere ya kabaka n'ogw'oku mwenge gwe yanywanga, era babaliisize emyaka 3, bwe giriggwako balyoke bayimirire mu maaso ga kabaka. Ne muba mu abo ku baana ba Yuda, Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya. N'omukulu w'abalaawe n'abatuuma amannya. Danyeri n'amutuuma Berutesazza, ne Kananiya n'amutuuma Saddulaaki, ne Misayeri n'amutuuma Mesaki, ne Azaliya n'amutuuma Abeduneego. Naye Danyeri n'ateesa mu mutima gwe obuteeyonoonyesanga n'emmere ya kabaka newaakubadde n'omwenge gwe yanywanga. Kyeyava asaba omukulu w'abalaawe aleme okweyonoonyesanga. Ne Katonda n'alabisa Danyeri ekisa n'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. Omukulu w'abalaawe n'agamba Danyeri nti, "Ntidde mukama wange kabaka, eyabalagira bye munaalyanga ne bye munaanywanga, kubanga kiki ekiriba kimulabye amaaso gammwe nga tegafaanana bulungi ng'abavubuka abenkana nammwe obukulu? Bwe gutyo omutwe gwange gwandirabye akabi eri kabaka." Danyeri n'alyoka agamba omusigire omukulu w'abalaawe gwe yafuza Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya nti, "Okemere abaddu bo ennaku 10 nkwegayiridde, batuwenga ebijanjaalo okulya n'amazzi okunywa. Amaaso gaffe galyoke gakeberwe w'oli n'amaaso g'abavubuka abaalyanga ku mmere ya kabaka, era nga bw'oliraba okole bw'otyo eri abaddu bo." Awo n'abawulira mu bigambo ebyo n'abakemera ennaku 10. Awo ennaku 10 bwe zaggwa, amaaso gaabwe ne gafaanana bulungi, era baali nga bagezze omubiri okusinga abavubuka bonna abaalyanga ku mmere ya kabaka. Awo omusigire n'abaggyako emmere yaabwe n'omwenge gwe bandinyweddenga n'abawa ebijanjaalo. Naye abavubuka abo 40 Katonda n'abawa okumanya n'okutegeera mu kuyiga kwonna n'amagezi. Danyeri n'aba omukabakaba mu kwolesebwa kwonna ne mu birooto. Awo ennaku bwe zaggwa, kabaka ze yagamba okubayingiza, omukulu w'abalaawe n'abayingiza mu maaso ga Nebukadduneeza. Kabaka n'anyumya nabo, ne mu abo bonna ne mutalabika abaalinga Danyeri, Kananiya, Misayiri ne Azaliya, kyebaava bayimirira mu maaso ga kabaka. Ne mu buli kigambo eky'amagezi n'ekyokutegeera kabaka kye yababuuza, yabalaba nga basinga emirundi 10 abasawo n'abafumu bonna abaali mu bwakabaka bwe bwonna. Danyeri n'abeerawo okutuusa mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka. Essula ey'okubiri. Ne mu mwaka ogwokubiri mu mirembe gya Nebukadduneeza, Nebukadduneeza n'aloota ekirooto, omwoyo gwe ne gweraliikirira, otulo twe ne tumubula. Awo kabaka n'alagira bayite abasawo n'abafumu n'emmandwa n'Abakaludaaya okubuulira kabaka ebirooto bye. Ne bayingira ne bayimirira mu maaso ga kabaka. Kabaka n'abagamba nti, "Ndoose ekirooto, omwoyo gwange ne gweraliikirira okutegeera ekirooto." Abakaludaaya ne balyoka bagamba kabaka mu lulimi Olusuuli nti, "Ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Obuulire abaddu b'ekirooto, naffe tunaalaga amakulu gaakyo." Kabaka n'addamu n'agamba Abakaludaaya nti, "Ekigambo kinvuddeko. Bwe mutantegeeze ekirooto n'amakulu gaakyo, munaatemebwatemebwa n'ennyumba zammwe zirifuuka mmungo. Naye bwe munaalaga ekirooto n'amakulu gaakyo,
munaaweebwa nze ebirabo n'empeera n'ekitiibwa kingi, kale mundage ekirooto n'amakulu gaakyo. Ne baddamu omulundi ogwokubiri ne boogera nti, Kabaka abuulire abaddu b'ekirooto, naffe tunaalaga amakulu. Kabaka n'addamu n'ayogera nti, ntegeeredde ddala nga mwagala okufuna ebbanga, kubanga mulabye ng'ekigambo kinvuddeko. Naye bwe mutantegeeze ekirooto, waliwo etteeka limu gye muli, kubanga muteeseteese okulimba n'ebigambo ebivundu okwogera mu maaso gange okutuusa ebiro lwe biriwaanyisibwa. Kale mumbuulire ekirooto, nange ndyoke ntegeere nga muyinza okundaga amakulu gaakyo. Abakaludaaya ne baddiramu mu maaso ga kabaka ne boogera nti, tewali muntu mu nsi n'omu ayinza okulaga ekigambo kya kabaka, kubanga tewali kabaka newaakubadde omukungu newaakubadde ow'essaza eyali abuuziza ekigambo ekifaanana bwe kityo, omusawo yenna newaakubadde omufumu yenna newaakubadde omukaludaaya yenna. Era ekigambo kino tekirabwanga kabaka kyawaliriza, so tewali ayinza okukiraga mu maaso ga kabaka, wabula bakatonda abatatuula na balina emibiri. Kabaka kyeyava asunguwala ne yeejuumuula nnyo, n'alagira okutta abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Etteeka ne liteekebwa, abagezigezi ne bagenda okubatta, ne banoonya Danyeri ne banne okubatta. Awo Danyeri n'addamu n'amagezi n'obukabakaba Aliyooki omwami w'abaserikale ba kabaka eyajja okutta abagezigezi ab'e Babulooni. N'addamu n'agamba Aliyooki omwami wa kabaka nti, kiki ekyanguyiriza bwe kityo etteeka eriva eri kabaka? Aliyooki n'alyoka ategeeza Danyeri ekigambo ekyo. Danyeri n'ayingira ne yeegayirira kabaka okumuteekerawo olunaku, naye ng'aliraga kabaka amakulu. Awo Danyeri n'agenda mu nnyumba ye n'ategeeza ekigambo ekyo Kananiya, Misayeri ne Azaliya banne, basabe Katonda ow'omu ggulu okubasaasira olw'ekyama ekyo, Danyeri ne banne baleme okuzikirira awamu n'abagezigezi abalala ab'e Babulooni. Ekyama ne kiryoka kibikkulirwa Danyeri mu kwolesebwa okw'ekiro. Danyeri n'alyoka yeebaza Katonda ow'omu ggulu. Danyeri n'addamu n'agamba nti, lyebazibwenga erinnya lya Katonda emirembe n'emirembe, kubanga amagezi n'amaanyi gage, era oyo yawaanyisa ebiro n'ebiseera, aggyawo bakabaka era assaawo bakabaka, awa amagezi abagezigezi n'okumanya eri abo abamanyi okutegeera. Abikkula ebigambo eby'obuzibu eby'ekyama ebiri mu kizikiza abimanyi, era omusana gubeera naye. Nkwebaza, nkutendereza, ayi gwe Katonda wa bajjajjange, ampadde amagezi n'amaanyi, era ntegeezezza kaakano bye twakusabye, kubanga otutegeezezza ekigambo kya kabaka. Danyeri kyeyava ayingira eri Aliyooki, kabaka gwe yali ateeseewo okuzikiriza abagezigezi ab'e Babulooni, n'agenda n'amugamba bw'ati nti, tozikiriza bagezigezi ab'e Babulooni, nnyingiza mu maaso ga kabaka, nange naalaga kabaka amakulu. Awo Aliyooki n'ayanguwa n'ayingiza Danyeri mu maaso ga kabaka, n'amugamba bw'ati nti, ndabye omusajja ow'omu baana ab'omu bunyage bwa Yuda anaategeeza kabaka amakulu. Kabaka n'addamu n'agamba Danyeri erinnya lye Berutesazza nti, ggwe oyinza okuntegeeza ekirooto kye nalaba n'amakulu gaakyo? Danyeri n'addiramu mu maaso ga kabaka n'ayogera nti, ekyama kabaka kyawalirizza, abagezigezi tebayinza kukiraga kabaka newaakubadde abafumu, newaakubadde abasawo, newaakubadde abalaguzi. Naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama, era ategeezezza kabaka Nebukadduneeza ebiribaawo mu nnaku ez'enkomerero. Ekirooto kyo era omutwe gwo bye gwayolesebwa ku kitanda kyo bye biibino. Ggwe, ayi kabaka, ebirowoozo bye ne bikujjira ku kitanda kyo ebiribaawo oluvannyuma, naye abikkula ebyama akutegeezezza ebiribaawo. Naye nze ekyama kino tekimbikkuliddwa nze olw'amagezi gonna ge nnina okusinga omuntu yenna omulamu, naye kyekivudde kimbikkulirwa kabaka ategeezebwe amakulu, naawe otegeere ebirowoozo eby'omu mutima gwo. Ggwe, ayi kabaka, watunula era alaba ekifaananyi ekinene. Ekifaananyi ekyo eky'amaanyi ekyamasamasa ennyo nnyini ne kiyimirira mu maaso go, n'engeri yaakyo ya ntiisa. Ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwa zaabu nnungi, ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo bya ffeeza,
olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo bya kikomo, amagulu gaakyo ga kyuma, ebigere byakyo ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba. Watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awatali ngalo, ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. Ekyuma n'ebbumba n'ekikomo n'effeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekamenyekera wamu ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omu gguuliro ekyanda nga kituuse. Empewo ne zibitwalira ddala bwe zityo n'okulaba ne bitalaba bbanga. N'ejjinja eryakuba ekifaananyi ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Ekirooto kye kiikyo, era tunaayatula amakulu gaakyo mu maaso ga kabaka. Ggwe ayi kabaka, oli kabaka wa bakabaka, Katonda ow'eggulu gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa. Era abaana b'abantu gye batuula yonna yagaba ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu ggulu mu mukono gwo, era yakubifuza ggwe byonna. Ggwe oli mutwe gwa zaabu. Era wali kuddirira obwakabaka obulala bw'osinga ggwe bulibaawo, n'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo obulifuga ensi zonna, n'obwakabaka obwokuna buliba bw'amaanyi ng'ekyuma, kubanga ekyuma kimenyaamenya ebintu byonna era kibijeemulula. Era ng'ekyuma ekibetenta ebyo byonna bwe bulimenyaamenya bwe bulibetenta bwe butyo. Era kubanga walaba ebigere n'obugere, ekitundu kya bbumba ery'omubumbi n'ekitundu kya kyuma, obwakabaka buliba bwawulemu, naye muliba mu bwo ku maanyi g'ekyuma, kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi. Era ng'obugere bwe bwali ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba, era n'obwakabaka bwe buliba bwe butyo, kitundu ky'amaanyi n'ekitundu kimenyefu. Era kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi, balyetabula n'ezzadde ly'abantu, naye tebaligattagana bokka na bokka, era ng'ekyuma bwe kiteetabula na bbumba. Era mu mirembe gy'abakabaka abo, Katonda ow'eggulu alissaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ggwanga ddala. Naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna, era bunaabeereranga emirembe gyonna. Kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa ku lusozi awatali ngalo, era nga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu. Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma, era ekirooto kya mazima ddala n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Awo kabaka Nebukadduneeza n'alyoka avunnama amaaso ge n'asinza Danyeri, n'alagira okumuwa ssaddaaka n'omugavu. Kabaka n'addamu Danyeri n'ayogera nti, mazima Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda, era ye Mukama w'abakabaka, era ye mubikkuzi w'ebyama, kubanga oyinzizza okubikkula ekyama ekyo. Kabaka n'alyoka afuula Danyeri omukulu, n'amuwa ebirabo bingi ebinene, n'amuwa okufuga essaza lyonna ery'e Babulooni, era okuba omwami omukulu ow'abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Danyeri n'asaba kabaka, n'akuza Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego mu bigambo eby'essaza ery'e Babulooni, naye Danyeri n'abeera mu wankaaki wa kabaka. Essuula ey'okusatu. Nebukadduneeza kabaka yakola ekifaananyi ekya zaabu, obuwanvu bwakyo emikono 6 n'obugazi bwakyo emikono 6, n'akiyimiriza mu lusenyi lwa Dduula mu ssaza ery'e Babulooni. Awo Nebukadduneeza kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abalamuzi, n'abawanika, n'abakungu, n'ab'amateeka, n'abakulu bonna ab'omu masaza, bajje eri ekifaananyi Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza bwe kiriwongebwa. Awo ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abalamuzi, n'abawanika, n'abakungu, n'ab'amateeka, n'abakulu bonna ab'omu masaza ne bakuŋŋaana olw'okuwonga ekifaananyi Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza, ne bayimirira mu maaso g'ekifaananyi Nebukadduneeza kye yayimiriza. Awo omulangirizi n'ayogera waggulu nti, mmwe mulagirwa, mwe abantu, amawanga n'ennimi, bwe munaawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga, ne mulyoka muvunnama ne musinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza. Era buli anaalema okuvunnama n'okusinza mu kiseera ekyo
alisuulibwa wakati mu kikomi ekyaka n'omuliro. Awo abantu bonna bwe baawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo na buli ngeri yonna evuga, abantu bonna, amawanga n'ennimi ne balyoka bavunnama ne basinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza. Awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya. Ne baddamu ne bagamba Nebukadduneeza kabaka nti, Ayi kabaka, obeerenga omulamu emirembe gyonna. Ggwe, ayi kabaka, wateeka etteeka nti buli anaawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga anaavunnama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu. Era buli anaalema okuvunnama n'okusinza alisuulibwa wakati mu kikomi ekyaka n'omuliro. Waliwo Abayudaaya abamu be wakuza mu bigambo eby'essaza ery'e Babulooni, Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego. Abasajja abo, ayi kabaka, tebakulowoozezza, tebaweereza bakatonda bo, so tebasinza kifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka asunguwala ne yeejuumuula, n'alagira okuleeta Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego. Awo ne baleeta abasajja abo mu maaso ga kabaka. Nebukadduneeza n'addamu n'agamba nti, Mmwe, Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego, mukigenderedde bugenderezi obutaweereza Katonda wange n'obutasinza kifaananyi kya zaabu kye nayimiriza. Kale nno bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga okuvunnama n'okusinza ekifaananyi kye nakola, kale naye bwe mutaasinze, mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikomi ekyaka n'omuliro, era Katonda aluwa oyo anaabawonya mu mikono gyange. Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego ne baddamu ne bagamba kabaka nti, Ayi Nebukadduneeza, tekitugwanira kukuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo, Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikomi ekyaka n'omuliro, era anaatuwonya mu mukono gwo, ayi kabaka. Naye bwe kitaabe bwe kityo, tegeera, ayi kabaka, nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newaakubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka yeejuumuulira ddala n'engeri y'amaaso ge neewaanyisibwa eri Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego. N'ayogera n'alagira ekikoomi kyake emirundi 7 okukira bwe kyali kyase. N'alagira ab'amaanyi abamu ab'omu ggye lye okusiba Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde seruwale zaabwe n'ebizibawo byabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe endala, ne babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo kubanga kabaka yabakuutirira ddala n'ekikoomi nga kyase nnyo, ennimi z'omuliro ne zitta abasajja abo abaakwata Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego. N'abasajja abo abasatu, Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego, ne bagwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro nga basibiddwa. Awo Nebukadduneeza kabaka n'alyoka yeewuunya, n'ayanguwa n'agolokoka, n'ayogera n'agamba abakungu be nti, Tetusudde basajja basatu nga basibiddwa wakati mu muliro? Ne baddamu ne bagamba kabaka nti, Mazima, ayi kabaka. N'addamu n'ayogera nti, Laba, nze ndaba abasajja 4 nga basumuluddwa nga batambulira wakati mu muliro, so nga tebaliiko kabi. Okufaanana kw'owookuna kuliŋŋanga omwana w'abakatonda. Nebukadduneeza n'alyoka asembera ku mulyango gw'ekikoomi ekyaka n'omuliro, n'ayogera nti, Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego, mwe abaddu ba Katonda ali waggulu ennyo, mufulume mujje wano. Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego ne balyoka bafuluma wakati mu muliro. N'ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abakungu ba kabaka ne bakuŋŋaana ne balaba abasajja abo ng'omuliro teguyinzizza mibiri gyabwe, so n'enviiri ez'oku mitwe gyabwe nga tezisiridde, so n'engoye zaabwe nga teziwaanyisibbwa, so n'olusu lw'omuliro nga terubabaddeeko. Nebukadduneeza n'ayogera nti, Katonda wa Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego yeebazibwe
atumye malayika we era awonyezza abaddu be abamwesize ne bawaanyisa ekigambo kya kabaka ne bawaayo emibiri gyabwe baleme okuweereza newaakubadde okusinza Katonda yenna wabula Katonda waabwe bo. Kyenva nteeka etteeka nga buli bantu n'eggwanga n'olulimi abanaayogeranga obubi bonna ku Katonda wa Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego balitemebwatemebwa n'ennyumba zaabwe zirifuulibwa olubungo, kubanga tewali Katonda mulala ayinza okuwonya mu ngeri eyo. Kabaka n'alyoka akuza Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego mu ssaza ery'e Babulooni. Essuula eyookuna. Nebukadduneeza kabaka, nze mbawandiikidde abantu bonna, amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna, emirembe gyeyongere gye muli. Ndabye nga kirungi okulaga obubonero n'ebyamagero Katonda ali waggulu ennyo bye yakola gye ndi. Obubonero bwe nga bukulu, n'ebyamagero bye nga by'amaanyi, obwakabaka bwe bwe bwakabaka obutaliggwaawo, n'okufuga kwe kwa mirembe na mirembe. Nze Nebukadduneeza nali mpummulidde mu nnyumba yange era nga njeerera mu lubiri lwange. Ne ndaba ekirooto ekyantiisa, n'ebyo bye nalowoolezanga ku kitanda kyange n'omutwe gwange bye gwayolesebwanga ne binneeraliikiriza. Kyennava nteeka etteeka okuyingiza gye ndi abagezigezi bonna ab'e Babulooni bantegeeza amakulu g'ekirooto. Awo ne bayingira abasawo n'abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi, ne njatulira ekirooto mu maaso gaabwe, naye ne batantegeeza makulu gaakyo. Naye oluvannyuma Danyeri n'ayingira gye ndi erinnya lye Berutesazza ng'erinnya lya Katonda wange bwe liri, era omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu. Ne njatulira ekirooto mu maaso ge nti, ggwe Berutesazza, omukulu w'abasawo, kubanga mmanyi ng'omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe, so nga tewali kyama ekikweraliikiriza, mbuulira bye nayolesebwa mu kirooto kyange kye ndabye n'amakulu gaakyo. Omutwe gwange bye gwayolesebwa ku kitanda kyange byali bwe biti. Natunula era laba omuti wakati mu nsi n'obuwanvu bwagwo bunene. Omuti ne gukula ne guba gw'amaanyi, n'obuwanvu bwagwo ne butuuka mu ggulu, n'okulengerwa kwagwo ne kutuuka ku nkomerero y'ensi zonna. Amalagala gaagwo malungi, n'ebibala byagwo bingi, era mu gwo mwalimu emmere emala bonna. Ensolo ez'omu nsiko zeggamanga mu kisiikirize kyagwo, n'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituula ku matabi gaagwo, ne byonna ebirina emibiri ne bigulyangako. Nalaba mu ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ku kitanda kyange, era laba omutunuzi era omutukuvu n'akka ng'ava mu ggulu. N'ayogerera waggulu n'agamba bw'ati nti, temera ddala omuti ogutemeko amatabi gaagwo, ogukunkumuleko amalagala gaagwo, osaasaanye ebibala byagwo. Ensolo zive wansi waagwo, n'ennyonyi ku matabi gaagwo. Era naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kireke mu ttaka, nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo, mu muddo omugonvu ogw'omu nsiko. Era kitobenga omusulo ogw'omu ggulu, n'omugabo gwe gubenga n'ensolo mu muddo ogw'ensi. Omutima gwe guwanyisibwe obutaba gwa muntu, aweebwe omutima gw'ensolo, era ebiseera 7 bimuyiteko. Omusango ogwo guvudde mu tteeka ery'abatunuzi, n'okuteesa okwo kuvudde mu kigambo eky'abatukuvu. Abalamu balyoke bategeere ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era ng'abuwa buli gw'ayagala, era ng'akuza ku bwo asinga abantu bonna obunaku. Ekirooto ekyo nze kabaka Nebukadduneeza nakirabye. Naawe ggwe Berutesazza, tegeeza amakulu, kubanga abagezigezi bonna ab'omu bwakabaka bwange tebayinza kuntegeeza makulu, naye ggwe oyinza, kubanga omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe. Awo Danyeri erinnya lye Berutesazza n'alyoka yeewuunya akaseera, n'ebirowoozo bye ne bimweraliikiriza. Kabaka n'addamu n'ayogera nti, Berutesazza, ekirooto kireme okukweraliikiriza newaakubadde amakulu. Berutesazza n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, ekirooto kibe eri abo abakukyawa, n'amakulu gaakyo eri abalabe bo. Omuti gwe walabye ogwameze ne guba gw'amaanyi, obuwanvu bwagwo ne butuuka mu ggulu, n'okulengerwa kwagwo mu nsi zonna. Amalagala gaagwo malungi, n'ebibala byagwo bingi,
era mu gwo mulimu emmere emala bonna, n'ensolo ez'omu nsiko ne zibeera wansi waagwo, n'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituula ku matabi gaagwo, ye ggwe, Ayi Kabaka, akuze n'oba w'amaanyi, kubanga obukulu bwo bukuze ne butuuka mu ggulu n'okufuga kwo ku nkomerero y'ensi zonna. Era kubanga Kabaka yalabye omutunuzi era omutukuvu ng'akka ng'ava mu ggulu, era ng'ayogera nti, temera ddala omuti oguzikirize, era naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kirekere mu ttaka, nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo ku muddo omugonvu ogw'omu nsiko, era kitobenga n'omusulo ogw'omu ggulu, n'omugabo gwe gubenga n'ensolo ez'omu nsiko, okutuusa ebiseera 7 lwe birimuyitako. Amakulu ge gano, Ayi Kabaka, era ly'etteeka ly'oyo ali waggulu ennyo erijjidde mukama wange Kabaka, ng'oligobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, era oliriisibwa omuddo ng'ente, era olitoba omusulo ogw'omu ggulu, era ebiseera 7 birikuyitako, okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala. Era kubanga balagidde okuleka ekikonge ky'ekikolo ky'omuti, obwakabaka bwo bulinywera gy'oli bw'olimala okutegeera ng'eggulu lye lifuga. Kale, Ayi Kabaka, okuteesa kwange kukkirizibwe mu maaso go, era omalire ddala ebibi byo ng'okola eby'obutuukirivu, n'ebikolwa byo ebitali bya butuukirivu ng'osaasira abaavu, mpozzi okuwummula kwo kwongerweko. Ebyo byonna byatuuka Kabaka Nebukadduneeza. Emyezi 12 bwe gyayitawo, yali atambula mu lubiri lw'e Babulooni. Kabaka n'ayogera nti, kino si Babulooni ekikulu kye nazimba okuba ennyumba y'abakabaka n'amaanyi ag'obuyinza bwange n'olw'ekitiibwa eky'obukulu bwange? Ekigambo kyali nga kikyali mu kamwa ka Kabaka, eddoboozi ne ligwa nga liva mu ggulu nti, ggwe Kabaka Nebukadduneeza, kyogerwa eri ggwe, obwakabaka bukuvuddeko, era onoogobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, era oliriisibwa omuddo ng'ente, era ebiseera 7 birikuyitako, okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala. Mu ssaawa eyo ekigambo ne kituukiririra Nebukadduneeza, n'agobebwa okuva mu bantu, n'alya omuddo ng'ente, n'omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa enviiri ze lwe zaakulanga ebyoya by'empungu, n'enjala ze ng'enjala z'ennyonyi. Ennaku ezo bwe zaggwa, nze Nebukadduneeza ne nnyimusa amaaso gange eri eggulu, amagezi gange ne ganziramu, ne neebaza oyo ali waggulu ennyo, ne mmutendereza, ne mmuwa ekitiibwa oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe, kubanga okufuga kwe kwe kufuga okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe. N'abo bonna abatuula mu nsi abalowooza nga si kintu, era akola nga bw'ayagala mujje eri omu ggulu, era ne mwabo abatuula mu nsi. So si wali ayinza okuziyiza omukono gwe newaakubadde okumugamba nti, okola ki? Mu kiseera ekyo amagezi gange ne ganziramu, n'olw'ekitiibwa eky'obwakabaka bwange, obukulu bwange n'okumasamasa kwange ne binziramu, n'abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya, ne nywezebwa mu bwakabaka bwange, n'obukulu obungi ennyo ne bunnyongerwako. Kale nze Nebukadduneeza mutendereza era mugulumiza, era muwe ekitiibwa Kabaka w'eggulu, kubanga emirimu gye gyonna mazima, n'amakubo ge ga nsonga, n'abo abatambulira mu malala ayinza okubajeeza. Essula ey'okutaano. Berusazza Kabaka yafumbira embaga ennene abaami be 1,000, n'anywera omwenge mu maaso gaabo 1,000. Berusazza bwe yali ng'alega ku mwenge, n'alagira okuleeta ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza kitaawe bye yajja mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi. Kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be babinywese. Awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ey'ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi. Ne Kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be ne babinywesa. Ne banywa omwenge, ne batendereza bakatonda aba zaabu n'aba ffeeza, ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja. Mu ssaawa eyo ne walabika engalo z'omukono gw'omuntu ne ziwandiika mu maaso g'ettabaaza
ku ttaka ery'oku kisenge eky'olubiri. Kabaka n'alaba ekitundu ky'omukono nga kiwandiika. Awo amaaso ga kabaka ne gawaanyisibwa gy'ali, n'ebirowoozo bye ne bimweraliikiriza, n'ennyingo ez'omu kiwato kye ne ziddirira, n'amaviivi ge ne gakubagana. Kabaka n'ayogera waggulu okuyingiza abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi. Kabaka n'ayogera n'agamba abagezigezi ab'e Babulooni nti buli anaasoma okuwandiika kuno era anandaga amakulu gaakwo alyambazibwa olw'effulungu, era aliba n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, era aliba mukulu owookusatu mu bwakabaka. Awo ne muyingira abagezigezi bonna aba kabaka, naye ne batayinza kusoma kuwandiika okwo newaakubadde okutegeeza kabaka amakulu. Kabaka Berusazza n'alyoka yeeraliikirira nnyo, amaaso ge ne gawaanyisibwa gy'ali, abaami be ne babulwa amagezi. Awo Kaddulubaale n'ayingira mu nju ey'embaga olw'ebigambo bya kabaka n'abaami be. Kaddulubaale n'ayogera nti, "Ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Ebirowoozo byo bireme okukweraliikiriza, so n'amaaso go galeme okuwaanyisibwa. Waliwo omusajja mu bwakabaka bwo omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu, ne mu mirembe gya kitaawo omusana n'okutegeera n'amagezi, ng'amagezi g'abakatonda byalabikira mu oyo. Ne kabaka Nebukadduneeza kitaawo, kabaka kitaawo, n'amufuula omukulu w'abasawo, n'abafumu, n'Abakaludaaya, n'abalaguzi, kubanga omwoyo omulungi ennyo n'okumanya, n'okutegeera, n'okulootolola ebirooto, n'okulaga ebigambo eby'ekyama, n'okuzingulula ebyabuusibwabuusibwa byalabikira mu Danyeri oyo, kabaka gwe yatuuma Berutesazza. Kale bayite Danyeri, naye anaalaga amakulu." Awo Danyeri n'alyoka ayingizibwa mu maaso ga kabaka. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, "Ggwe Danyeri oyo ow'omu baana ab'obunyage bwa Yuda, kabaka kitange be yaggya mu Yuda. Nkuwuliddeko ng'omwoyo gw'abakatonda guli mu ggwe, era ng'omusana n'okutegeera n'amagezi amalungi ennyo birabikira mu ggwe. Ne kaakano abagezigezi, abafumu, bayingizibbwa mu maaso gange basome okuwandiika okwo, era bantegeeze amakulu gaakwo, naye ne batayinza kulaga makulu ga kigambo ekyo. Naye ggwe nkuwuliddeko ng'oyinza okulootolola n'okuzingulula ebibuusibwabuusibwa. Kale bw'onooyinza okusoma ebiwandiikiddwa ebyo n'okuntegeeza amakulu gaabyo, onooyambazibwa olw'effulungu, era oliba n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwo, era oliba mukulu owookusatu mu bwakabaka." Awo Danyeri n'addamu n'ayogera mu maaso ga kabaka nti, "Ebirabo byo beera nabyo ggwe, n'empeera yo giwe omulala." Era naye n'asomera kabaka ebiwandiikiddwa ne mmutegeeza amakulu. "Ayi ggwe kabaka, Katonda ali waggulu ennyo yawa Nebukadduneeza kitaawo obwakabaka, n'obuyinza, n'ekitiibwa, n'obukulu. Era olw'obuyinza bwe yamuwa, abantu bonna, amawanga n'ennimi ne bakankana ne batya mu maaso ge. Yattanga gwe yayagalanga okutta, era yalamyanga gwe yayagalanga okulamya, era yagulumizanga gwe yayagalanga okugulumiza, era yatoowazanga gwe yayagalanga okutoowaza. Naye omutima gwe bwe gwegulumiza, n'omwoyo gwe ne gukakanyala, bw'atyo n'okukola n'akola eby'amalala, n'alyoka agobebwa ku ntebe ye ey'obwakabaka, ne bamuggyako ekitiibwa kye. N'agobebwa okuva mu baana b'abantu, n'omutima gwe ne gufuusibwa ng'ogw'ensolo, n'abeera wamu n'entulege, n'aliisibwa omuddo ng'ente, omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa lwe yategeera nga Katonda ali waggulu ennyo y'afuga mu bwakabaka bw'abantu, era ng'akuza ku bwo buli gw'ayagala. Naawe omwana we, Ayi Berusazza, tonnatoowaza mutima gwo newaakubadde nga wamanya ebyo byonna, naye weegulumiza eri Mukama w'eggulu, ne baleeta ebintu eby'omu nnyumba ye mu maaso go, naawe n'abaami bo, abakyala bo n'abazaana bo, ne mubinywesa omwenge, n'otendereza bakatonda aba ffeeza n'aba zaabu, ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja, abatalaba so tebawulira, so tebategeera. Ne Katonda oyo alina omukka gw'omu mukono gwe, era nannyini makubo go gonna tomuwa kitiibwa. Ekitundu ky'omukono ne kiryoka kitumibwa okuva mu maaso ge, n'ebiwandiikiddwa ebyo ne biwandiikibwa. Era ebiwandiikiddwa bye biibino nti,
mene, tekel, ufarsin. Amakulu g'ekigambo ge gano. Mene, Katonda abaze obwakabaka bwo era abukomezza. Tekel, ogereddwa mu kigera era olabise ng'obulako. Perez, obwakabaka bwo bugabiddwa, buweereddwa eri Abameedi n'Abaperusi. Berusazza n'alyoka alagira ne bayambaza Danyeri olw'effulungu, n'amwambika omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, n'alangirira ku ye nga y'anaabanga omukulu owookusatu mu bwakabaka. Mu kiro ekyo Berusazza kabaka Omukaludaaya n'attibwa. Daliyo Omumeedi n'aweebwa obwakabaka bwe yali nga yakamaze emyaka nga 62. Essula ey'omukaaga. Daliyo yalaba nga kirungi okukuza mu bwakabaka ab'amasaza 120 abali buna obwakabaka bwonna, nga waggulu waabwe eriyo abakulu 3, omu ku abo nga ye Danyeri. Ab'amasaza abo babalenga omusolo mu maaso gaabwe, kabaka aleme okufiirwa. Awo Danyeri oyo n'agulumizibwa okusinga abakulu n'ab'amasaza, kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye, era kabaka yali alowooza okumuwa okufuga obwakabaka bwonna. Abakulu n'ab'amasaza ne balyoka banoonya ensonga eneesinga Danyeri mu bigambo eby'obwakabaka, naye ne batayinza kulaba nsonga newaakubadde akabi, kubanga yali mwesigwa, so ne watalabika mu ye kwonoona kwonna newaakubadde akabi. Awo abasajja abo ne boogera nti, tetugenda kulaba nsonga eneesinga Danyeri oyo bwe tutaligiraba eri ye mu bigambo eby'amateeka ga Katonda we. Awo abakulu abo n'ab'amasaza ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bamugamba bwe bati nti, Kabaka Daliyo obenga omulamu emirembe gyonna. Abakulu bonsatule ab'obwakabaka, abamyuka n'ab'amasaza, abakungu n'abafuga bateesezza wamu okuteeka etteeka lya kabaka n'okulagira ekiragiro ekinywevu nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 30, wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma. Kale, ayi kabaka, lagira ekiragiro ekyo era osse akabonero ko ku biwandiikiddwa ebyo, bireme okuwaanyisibwa ng'amateeka ag'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Kabaka Daliyo kyeyava assa akabonero ke ku biwandiikiddwa n'ekiragiro. Awo Danyeri bwe yamanya ng'ebiwandiikiddwa bissibbwako akabonero, n'ayingira mu nnyumba ye, era amadirisa ge gaali gagguddwawo mu nju ye nga goolekedde Yerusaalemi. N'afukamiranga ku maviivi ge emirundi 3 buli lunaku, n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda we nga bwe yakolanga edda. Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana ne basanga Danyeri ng'asaba era nga yeegayirira mu maaso ga Katonda we. Ne balyoka basembera ne boogera mu maaso ga kabaka ku kiragiro kya kabaka nti, tewassa kabonero ko ku kiragiro nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 30, wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma? Kabaka n'addamu n'ayogera nti, ekigambo ekyo kya mazima, ng'amateeka ag'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Ne balyoka baddamu ne boogerera mu maaso ga kabaka nti, Danyeri oyo ow'omu baana ab'obunyage bwa Yuda takulowooza, ayi kabaka, newaakubadde ekiragiro kye wassaako akabonero ko, naye asaba emirundi 3 buli lunaku. Awo kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiiga nnyo, n'ateeka omutima gwe ku Danyeri okumuwonya, n'azibya obudde ng'ategana okumulokola. Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bagamba kabaka nti, tegeera, ayi kabaka, nga lino ly'etteeka ery'Abameedi n'Abaperusi, nti tewabanga kiragiro newaakubadde etteeka kabaka lyanyweza eriwaanyisikika. Kabaka n'alyoka alagira ne baleeta Danyeri ne bamusuula mu mpuku ey'empologoma. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, Katonda wo gw'oweereza nga bulijjo oyo anaakuwonya. Ne baleeta ejjinja ne baliteeka ku mulyango gw'empuku, kabaka n'alissaako akabonero ke ye era n'akabonero ak'abaami be, ekigambo kyonna kireme okuwaanyisibwa eri Danyeri. Kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe, ekiro ekyo n'atalya mmere, so tebaamuleetera bivuga mu maaso ge
otulo ne tumubula. Awo kabaka n'akeera nnyo mu makya n'agolokoka, n'ayanguwa n'agenda ku mpuku ey'empologoma. Era bwe yasembera ku mpuku awali Danyeri, n'ayogera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, "Ggwe Danyeri, omuddu wa Katonda omulamu, Katonda wo gw'oweerezanga bulijjo ayinza okukuwonya eri empologoma?" Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti, "Ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Katonda wange yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma ne zitankola bubi, kubanga mu maaso ge nalabika nga siriiko kabi, era ne mu maaso go, ayi kabaka, sikolanga kabi." Kabaka n'alyoka asanyuka nnyo nnyini, n'alagira okuggyamu Danyeri mu mpuku. Awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku, so mpaawo kabi konna akaamulabwako, kubanga yali yeesize Katonda we. Kabaka n'alagira ne baleeta abasajja abo abaaloopa Danyeri, ne babasuula mu mpuku ey'empologoma, bo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Empologoma ne zibayinza, ne zimenyaamenya amagumba gaabwe gonna nga tebannatuuka wansi ddala mu mpuku. Awo kabaka Daliyo n'alyoka awandiikira abantu bonna, amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna nti, "Emirembe gyeyongere gye muli. Nteeka etteeka mu matwale gonna ag'obwakabaka bwange, abantu bakankanenga batyenga mu maaso ga Katonda wa Danyeri, kubanga oyo ye Katonda omulamu era omunywevu emirembe gyonna. N'obwakabaka bwe bwe butalizikirizibwa, n'okufuga kwe kulituukira ddala ku nkomerero. Awonya era alokola, era akola obubonero n'ebyamagero mu ggulu ne mu nsi, eyawonya Danyeri eri amaanyi g'empologoma." Bw'atyo Danyeri oyo n'alaba omukisa mu mirembe gya Daliyo ne mu mirembe gya Kuulo Omuperusi. Essula ey'omusanvu. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusazza kabaka w'e Babulooni, Danyeri n'aloota ekirooto n'omutwe gwe bye gwayolesebwa ku kitanda kye. N'alyoka awandiika ekirooto n'ayatula ebigambo nga bigattibwa wamu. Danyeri n'ayogera nti, "Natunuulira mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba, empewo ez'omu ggulu ennya ne ziwamatuka ku nnyanja ennene, n'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja, ne zirinnya ezitafaanana zokka na zokka. Ey'olubereberye yaliŋŋanga mpologoma, era ng'erina ebiwawaatiro by'empungu. Ne ntunula okutuusa ebiwawaatiro byayo lwe byamaanyibwa, n'eyimusibwa okuva ku nsi, n'eyimirizibwa n'ebigere bibiri ng'omuntu, n'eweebwa omutima gw'omuntu. Era laba, ensolo endala ey'okubiri yaliŋŋanga ddubu, era yali egulumizibwa ku lubiriizi lumu, n'embiriizi ssatu zaali mu kamwa kaayo, amannyo nga gazikutte. Ne bagigamba bwe bati nti, "Golokoka olye ennyama ennyingi." Oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula, era laba, endala ng'engo eyalina ebiwawaatiro ebina eby'ennyonyi ku mabega gaayo, era ensolo yalina n'emitwe ena, n'eweebwa okufuga. Oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba, ensolo ey'okuna ey'entiisa era ey'obuyinza, era ey'amaanyi amangi ennyo, era yalina amannyo amanene ag'ekyuma. Yalya n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo, era teyafaanana ng'ensolo zonna ezaagisooka, era yalina amayembe 10. Nakebera amayembe, era laba, ne wamera mu go ejjembe eddala ettono, ne mu maaso gaalyo 3 ku mayembe ag'olubereberye ne gasimbulirwa ddala. Era laba, mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu, n'akamwa akoogera ebikulu. Ne ndaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo, n'omukadde akamala ennaku ennyingi n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira, n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe ye yali nnimi za muliro, ne bannamuziga baayo muliro ogwaka. Omugga gw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge. 1000 n'enkumi baamuweereza, n'obukumi emirundi 100 baayimirira mu maaso ge. Omusango ne gubaawo, ebitabo ne byanjuluzibwa. Ne ntunula mu biro ebyo olw'eddoboozi ery'ebigambo ebikulu ejjembe bye lyayogera.
ne ntunula okutuusa ensolo lwe yattibwa, n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa, n'eweebwayo okwokebwa omuliro. N'ensolo endala okufuga kwazo ne kuziggyibwako, naye obulamu bwazo ne bwongerwako ebbanga n'ekiseera. Ne ndaba mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba ne wajja omu eyafaanana ng'omwana w'omuntu n'ebire eby'omu ggulu. N'ajjira ddala eri omukadde ey'akamala ennaku ennyingi, ne bamusembeza mu maaso ge, n'aweebwa okufuga n'ekitiibwa n'obwakabaka abantu bonna, amawanga n'ennimi bamuweerezenga. Okufuga kwe kwe kufuga okw'emirembe gyonna okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe bwe butalizikirizibwa. Nange Danyeri, omwoyo gwange ne gunakuwala wakati mu mubiri gwange, n'ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ne binneeraliikiriza. Ne nsemberera omu ku abo abaali bayimiridde okumpi, ne mubuuza amazima g'ebyo byonna. Awo n'ambuulira n'antegeeza amakulu g'ebyo. Ensolo ezo ennene ezaali ennya be bakabaka abana abaliva mu nsi, naye abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo baliweebwa obwakabaka, era balirya obwakabaka emirembe n'emirembe, era n'okutuusa emirembe gyonna. Ne ndyoka njagala okumanya amazima g'ensolo ey'okuna etaafaanana ng'ezo zonna, ey'entiisa ennene, amannyo gaayo ga kyuma, n'enjala zaayo za kikomo, eyalya n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo, n'agayembe 10 agaali ku mutwe gwayo, n'eddala eryamera 3 ne gagwa mu maaso gaalyo, ly'ejjembe eryo eryalina amaaso n'akamwa akaayogera ebikulu, obukanu bwalyo bwasinga gannaago obugumu. Ne ntunula, ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ne libasinga, okutuusa omukadde y'akamala ennaku ennyingi lwe yajja, omusango ne gubasalirwa abatukuvu oyo ali waggulu ennyo. Ebiro ne bituuka, abatukuvu ne balya obwakabaka. N'ayogera bw'ati nti, ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obwokuna mu nsi, obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna, era obulirya ensi zonna, era obulizisambirira, era obulizimenyaamenya. N'amayembe ago 10, mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka, n'omulala alibaddirira aligolokoka, naye talifaanana ng'ab'olubereberye, naye aligyawo bakabaka 3. Era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwaawo. Naye omusango gulibaawo, era balimuggyako okufuga kwe, okukumalawo n'okukuzikiriza okutuusa enkomerero. N'obwakabaka n'okufuga n'obukulu obw'obwakabaka obuli wansi w'eggulu lyonna, abantu abo abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo balibiweebwa. Obwakabaka bwe bwe bwakabaka obutaliggwaawo, n'amatwale gonna galimuweereza, galimuwulira. Ekigambo ekyo we kikoma wano. Nange Danyeri, ebirowoozo byange byanneeraliikiriza nnyo, n'amaaso gange ne gawaanyisibwa gye ndi, naye ne nzisa ekigambo ekyo mu mutima gwange. Essula ey'omunaana. Mu mwaka ogwokusatu mu mirembe bya Berusazza kabaka, okwolesebwa ne kunjijira, nze Danyeri okuddirira okwo okwasooka okunjijira. Ne ndaba mu ebyo ebyanjolesebwa, ne kiba bwe kiti. Bwe nalaba, nali mu lubiri lw'e Susani oluli mu ssaza Eramu. Ne ndaba mu ebyo ebyanjolesebwa, era nali ku mugga Ulaayi. Ne ndyoka nnyimusa amaaso gange ne ndaba, era laba, endiga ensajja eyalina amayembe 2 n'eyimirira ku mabbali g'omugga, n'amayembe ago 2 gaali mawanvu, naye erimu lyasinga linnaalyo, era eryasinga lye lyaddirira okumera. Ne ndaba endiga ensajja ng'esindika eri ebugwanjuba, n'eri obukiiko obwa kkono, n'eri obukiiko obwa ddyo. So mpaawo nsolo ezaayinza okuyimirira mu maaso gaayo, era mpaawo eyayinza okuwonya mu mukono gwayo. Naye yakolanga nga bwe yayagalanga, ne yeegulumiza. Bwe nali nkebera, laba, embuzi ensajja n'eva ebugwanjuba, n'ejja ng'eyita kungulu ku nsi yonna, n'etetuuka ku ttaka,
era embuzi yalina ejjembe eryalabika ennyo wakati w'amaaso gaayo. N'ejjira endiga ensajja eyalina amayembe abiri gye nalaba ng'eyimiridde ku mabbali g'omugga, n'egifuutukira amaanyi gaayo nga gagiralusizza. Ne ngiraba ng'esemberedde endiga ensajja, n'egisunguwalira, n'ekuba endiga ensajja, n'emenya amayembe gaayo abiri. So n'endiga ensajja teyaliimu maanyi okuyimirira mu maaso gaayo, naye n'egimegga wansi, n'egisambirira, era mpaawe yayinza okuwonya endiga ensajja mu mukono gwayo. Embuzi ensajja ne yeegulumiza nnyo, era mu maanyi gaayo ago ejjembe lyayo ekkulu mwe lyamenyekera, ne mu kifo kyalyo ne mumeraana agaalabika ennyo agaatunuulira empewo ennya ez'omu ggulu. Ne mulimu mwago ne muva ejjembe ettono eryafuuka eddene ennyo nga lyolekedde obukiiko obwa ddyo n'eri obuvanjuba n'eri ensi ey'ekitiibwa, ne lifuuka eddene n'okutuuka eri eggye ery'omu ggulu, n'eby'omuggi ebimu n'emmunyeenye ezimu ne libisuula wansi ne libisambirira. Weewaawo lyekuza lyokka era n'okutuuka eri omukulu w'eggye ne limuggyako ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna, n'ekifo eky'awatukuvu we ne kisuulibwa. N'eggye ne liweebwayo eri eryo awamu n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna olw'okwonoona, ne lisuula amazima wansi, ne likola nga bwe lyayagala, ne liraba omukisa. Ne ndyoka mpulya omutukuvu ng'ayogera, n'omutukuvu omulala n'agamba oyo eyali ayogedde nti, ebikwolesebwa eby'oku kiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna birituusawo okubaawo n'okwonoona okuzisa okuwaayo awatukuvu era n'eggye okusambirirwa n'ebigere. N'aŋŋamba nti birituusa amakya n'amawungeera 2,300. Awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Awo nze Danyeri bwe namala okulaba ebyanjolesebwa ebyo ne ndyoka nnoonya okubitegeera, era laba ne wayimirira mu maaso gange ekifaananyi ng'eky'omuntu. Ne mpulya eddoboozi ly'omuntu wakati w'emitala w'omugga Ulaayi eryakoowoola ne ligamba nti, Gabulyeri, tegeeza omusajja oyo ebimwolesebwa. Awo n'asembera we nnali nnyimiridde, era bwe yajja ne ntya ne nvuunama amaaso gange, naye n'aŋŋamba nti, tegeera ggwe omwana w'omuntu, kubanga ebyolesebwa bya kiseera kya nkomerero. Awo bwe yali ayogera nange ne neebaka otulo tungi nga nvuunama amaaso gange, naye n'ankomako n'annyimiriza. N'ayogera nti, laba, n'akutegeeza ebiribaawo mu kiseera eky'enkomerero eky'okunyiigiramu, kubanga bya kiseera kya nkomerero ekyateekebwawo. Endiga ensajja gy'olabye ebadde n'amayembe abiri, be bakabaka ab'Obumeedi n'Obuperusi. N'embuzi ensajja ey'ekikuzzi ye kabaka w'e Buyonaani, n'ejjembe eddene eriri wakati w'amaaso gaayo ye kabaka ow'olubereberye. N'eryo erimenyese ne mu kifo kyalyo ne muyimirira 4 obwakabaka 4 buliva mu ggwanga, buliyimirira naye nga tebulina buyinza bw'oyo. Ne mu kiseera eky'enkomerero eky'obwakabaka bwabwe, aboonoonyi nga batuukiridde, kabaka ow'amaaso amakambwe era ategeera ebigambo eby'ekyama aliyimirira. N'obuyinza bwe buliba bungi, naye si lwa buyinza bwe ye, era alizikiriza kitalo, era aliraba omukisa, era alikola by'alyagala, era alizikiriza ab'amaanyi n'abantu abatukuvu. Era olw'amagezi ge alyeza enkwe mu mukono gwe, era alyegulumiza mu mutima gwe, era alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe. Era aliyimirira okulwanyisa omulangira w'abalangira, naye alimenyeka awatali ngalo. Era ebyokwolesebwa eby'amakya n'amawungeera ebibuuliddwa bya mazima, naye ggwe bikka ku bikwolesebwa kubanga bya nnaku eziri ewala. Nange Danyeri ne nzirika, ne ndwala okumala ennaku si nnyingi, ne ndyoka ngolokoka, ne nkola emirimu gya kabaka, ne neewuunya ebyanjolesebwa, naye empaawe yabitegeera. Essula ey'omwenda. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abameedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye, nze Danyeri ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggyirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gye myaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda
okunoonya nga nsaba era nga neegayirira, nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti, Ayi Mukama, Katonda omukulu era ow'entiisa, atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi, era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe n'abantu bonna ab'omu nsi. Ayi Mukama, obutuukirivu bwe bubwo, naye ffe amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe. Nga leero abantu ab'omu Yuda n'abatuula mu Yerusaalemi ne Isirayiri yenna, abali okumpi n'abo abali ewala, mu nsi zonna gye wabagobera olw'okwonoona kwe baayonoona ggwe. Ayi Mukama, amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe, bassekabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe, kubanga twayonoona ggwe. Mukama Katonda waffe y'alina okusaasira n'okusonyiwa, kubanga twamujeemera, so tetwawulira ddoboozi lya Mukama Katonda waffe okutambulira mu mateeka ge ge yassa mu maaso gaffe abaddu be bannabbi. Weewaawo Isirayiri yenna asobezza amateeka go, nga beekooloobya baleme okuwulira eddoboozi lyo. Okukolimirwa kye kwava kutufukirwako n'ekirayiro ekyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omuddu wa Katonda, kubanga twamwonoona. Naye yanyweza ebigambo bye bye yayogera ku ffe era ne ku balamuzi baffe abaatulamulanga, bwe yatuleetera obubi obunene, kubanga wansi w'eggulu lyonna tekikolebwanga nga bwe kyakolebwa ku Yerusaalemi. Nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, bwe butyo obubi obwo bwonna bwatuggyako. Era naye tetunnasaba kisa kya Mukama Katonda waffe, tuleke ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu era tubeere n'amagezi mu mazima go. Mukama kyeyava atunuulira obubi n'abutuleetako, kubanga Mukama Katonda waffe mutuukirivu mu bikolwa bye byonna by'akola, naffe tetwawulira ddoboozi lye. Ne kaakano, Ayi Mukama Katonda waffe, eyaggya abantu bo mu nsi y'e Misiri n'omukono ogw'amaanyi era yeefunira ekitiibwa, nga leero twayonoona, twakola bubi. Ayi Mukama, ng'obutuukirivu bwonna bwe buli, obusungu bwo n'obukambwe bwekooloobye buve ku kibuga kyo Yerusaalemi, olusozi lwo olutukuvu, kubanga olw'okwonoona kwaffe n'olw'obutali butuukirivu bwa bajjajjaffe, Yerusaalemi n'abantu bo bafuuse ekivume eri abo bonna abatwetooloola. Kale kaakano, Ayi Katonda waffe, wulira okusaba kw'omuddu wo n'okwegayirira kwe, era ku bwa Mukama oyazika amaaso g'awatukuvu wo awazise. Ayi Katonda wange, tega okutu kwo owulire, ozibule amaaso go, otunulire ebyaffe ebyazika n'ekibuga ekituumibwa erinnya lyo, kubanga tetuleeta kwegayirira kwaffe mu maaso go olw'obutuukirivu bwaffe, wabula olw'okusaasira kwo okungi. Ayi Mukama, wulira. Ayi Mukama, sonyiwa. Ayi Mukama, wulira okole. Tolwawo. Ku bubwo wekka, Ayi Katonda wange, kubanga ekibuga kyo n'abantu bo batuumibwa erinnya lyo. Awo bwe nnali njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri, era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange, weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba, omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi. N'anjigiriza n'ayogera nange n'agamba nti, ggwe Danyeri, kaakano nfulumye okukugeziwaza mu kutegeera. Bwe wasooka okwegayirira, ekiragiro ne kifuluma nange nzize okukubuulira, kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo otegeere bye wayolesebwa. Ssabbiiti 7 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu, n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo, n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalangibwa, n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutukuvu. Kale manya otegeerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa ku oyo afukibwako amafuta omulangira, walibaawo ssabbiiti 7, era walibaawo ssabbiiti 62, ne kizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo
newaakubadde mu biro eby'okutegana. Era Ssabbiiti 62 bwe ziriggwa, oyo afukibbwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu, n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu, n'enkomerero ye eriba n'amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo, okuzisa kwalagirwa. Era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala Ssabbiiti emu, ne mu kitundu ekya Ssabbiiti alikomya ssaddaaka n'ekitone, ne mu kiwawaatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa, n'okutuusa byonna okutuukirizibwa. Okwo kwe kwalagirwa, obusungu bulifukibwa ku oyo azisa. Essula ey'ekkumi. Mu mwaka ogwokusatu ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kyabikkulirwa Danyeri eyatuumibwa erinnya Berutesazza, n'ekigambo kyali kya mazima, ze ntalo ennene. N'ategeera ekigambo, n'ategeera bye yayolesebwa. Mu nnaku ezo nze Danyeri namala Ssabbiiti 3 ennamba nga ndi mulumbe. Saalyanga ku mmere nnungi, so n'ennyama newaakubadde omwenge tebyayingiranga mu kamwa kange, so saasaabanga mafuta, ne mmalira ddala Ssabbiiti 3 ennamba. Ne ku lunaku olw'abiri-mu-nnya olw'omwezi ogw'olubereberye, bwe nali ku mabbali g'omugga omunene ye Kiddekeri, ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba, omusajja ayambadde bafuta nga yeesibye ekiwato kye ne zaabu ennungi eya Ufaz, era n'omubiri gwe gwalinga berulo, n'obwenyi bwe ng'okumyansa bwe kufaanana, n'amaaso ge ng'ettabaaza z'omuliro, n'emikono gye n'ebigere bye byalinga ekikomo ekizigule ebbala, n'eddoboozi ly'ebigambo bye ng'eddoboozi ery'ekibiina ekinene. Nange Danyeri nalaba bye nayolesebwa nze nzekka, kubanga abantu abaali nange tebaalaba bye nayolesebwa, naye okukankana okunene ne kubagwako ne badduka okwekweka. Awo nze ne nsigala omu, ne ndaba ebigambo ebyo ebikulu bye nayolesebwa, so ne mutasigala mu nze maanyi gonna, kubanga obulungi bwange ne bufuuka obuvundu mu nze, ne siba na maanyi nate. Era naye ne mpulira eddoboozi ery'ebigambo bye, era bwe nawulira eddoboozi ery'ebigambo bye, nali neebasa otulo tungi nga nvunnamye amaaso gange nga gatunuulira ettaka. Era laba, omukono ne gunkwatako, ne gunfukamiza ku maviivi gange n'ebibatu by'engalo zange. N'aŋŋamba nti, ggwe Danyeri, ggwe omusajja omwagalwa ennyo, tegeera ebigambo bye nkugamba, weesimbe, kubanga eri ggwe gye ntumiddwa kaakano. Era bwe yamala okuŋŋamba ekigambo ekyo, ne nnyimirira nga nkankana. N'alyoka aŋŋamba nti, totya Danyeri, kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda wo, ebigambo byo byawulirwa, nange nzize olw'ebigambo byo. Naye omulangira ow'obwakabaka obw'e Buperusi n'anziyiza ennaku 21, naye laba, Mikayiri, omu ku balangira abakulu, n'ajja okunnyamba, ne mbeera eyo wamu ne bakabaka ab'e Buperusi. Kaakano nzize okutegeeza ebiriba ku bantu bo mu nnaku ez'enkomerero, kubanga bye wayolesebwa bya nnaku ezikyali ewala nate. Era bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo, ne nkutama amaaso gange ne nsirika. Era laba, eyafaanana ng'abaana b'abantu n'akoma ku mimwa gyange, ne ndyoka njasama akamwa kange, ne njogera, ne ŋŋamba oyo annyimiridde mu maaso gange nti, Ayi Mukama wange, olw'ebyo bye nayolesebwa ennaku zange ne zinziramu, ne siba na maanyi nate. Kubanga omuddu wa Mukama wange ono ayinza atya okwogera ne Mukama wange ono? Kubanga nze amangu ago ne mutasigala mu nze maanyi gonna, so n'omukka gwonna ne gutabeera nate mu nze. Eyalinga ekifaananyi ky'omuntu n'alyoka ankomako nate, oyo n'ampa amaanyi. N'ayogera nti, ggwe omusajja omwagalwa ennyo, totya, emirembe gibeere gy'oli, beera n'amaanyi, weewaawo beera n'amaanyi. Awo bwe yayogera nange, ne mpeebwa amaanyi, ne njogera nti, Mukama wange ayogere, kubanga ompadde amaanyi. N'alyoka ayogera nti, omanyi kyenvudde njija gy'oli? Ne kaakano n'addayo okulwana n'omulangira ow'e Buperusi, era bwe ndivaayo, laba, omulangira ow'e Buyonaani alijja. Naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima,
so si wali ali ku luuyi lwange okulwanyisa abo, wabula Mikayiri omulangira wammwe. Essula ey'e11. Nange mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo Omumeedi nayimirira okumunyweza n'okumuwa amaanyi. Ne kaakano nnaakulaga amazima, laba waliyimirira nate bakabaka abasatu mu Buperusi, n'owookuna y'alisingira ddala nnyo bonna obugagga, era bw'alifuuka ow'amaanyi olw'obugagga bwe, alikubiriza bonna okulwana n'obwakabaka obw'e Buyonaani, ne kabaka ow'amaanyi aliyimirira, alifuga n'obuyinza obungi, era alikola bw'alyagala. Era bw'aliyimirira obwakabaka bwe bulimenyeka, era bulyawulibwamu eri empewo ennya ez'omu ggulu, naye tebuligabirwa zzadde lye, so tebuliba ng'okufuga kwe kwe yafuga. Kubanga obwakabaka bwe bulisimbulirwa abalala awali abo. Ne kabaka w'obukiika obwa ddyo aliba n'amaanyi era omu ku bakulu be, n'oyo aliba n'amaanyi okumusinga alifuga. Okufuga kwe kuliba okufuga okunene. Emyaka bwe girimala okuyitawo balyegatta wamu, n'omuwala wa kabaka w'obukiika obwa ddyo alijja eri kabaka w'obukiika obwa kkono okulagaana. Naye omuwala taliba n'amaanyi ga mukono gwe, so n'oyo taliyimirira newaakubadde omukono gwe. Naye omuwala aliweebwayo n'abo abaamuleeta, n'oyo eyamuzaala, n'oyo eyamuwa amaanyi mu biro ebyo. Naye mu mwana ow'omu bikolo bye muliva omu aliyimirira mu kifo kye, alijja eri eggye, era aliyingira mu kifo kya kabaka w'obukiika obwa kkono, alibalumba era aliwangula. Era ne bakatonda baabwe n'ebifaananyi byabwe ebisaanuuse n'ebintu byabwe ebirungi ebya ffeeza n'ebya zaabu alibinyaga, alibitwala mu Misiri, era alimala emyaka egimu ng'aleka kabaka w'obukiika obwa kkono. Era alijja mu matwale ga kabaka w'obukiika obwa ddyo, naye aliddayo mu nsi ye. N'abaana be balirwana era balikuŋŋaanya ekibiina ekinene, eggye eringi eririyitirira eriryanjaala ne libayitamu. Era balikomawo balirwana okutuuka awali ekigo kye. Ne kabaka w'obukiika obwa ddyo alisunguwala, alivaayo, alirwana naye kabaka w'obukiika obwa kkono, era aligaba ekibiina ekinene, n'ekibiina kiriweebwayo mu mukono gwe. N'ekibiina kiryegulumiza, n'omutima gwe gulyeyimusa, era alimegga obukumi obungi, naye taliwangula. Ne kabaka w'obukiika obwa kkono alikomawo, era aligaba ekibiina ekisinga eky'olubereberye, era alijja ebiseera bwe biriggwaako gy'emyaka ng'alina eggye eddene n'ebintu ebingi. Ne mu biro ebyo walibaawo abangi abaliyimirira okulwana ne kabaka w'obukiika obwa ddyo, era n'abaana baabo abalina ettima mu bantu bo balyegolokosa okunyweza ebikwolesebbwa, naye baligwa. Awo kabaka w'obukiika obwa kkono alijja, alikuba olusozi, alirya ekibuga ekiriko ebigo ebingi, n'emikono egy'obukiika obwa ddyo tegiribasobola, newaakubadde abantu be abalonde, so tewaliba maanyi gonna okubasobola. Naye oyo ajja okumulumba alikola nga bw'ayagala ye, so tewaliba ayimirira mu maaso ge, era aliyimirira mu nsi ey'ekitiibwa, ne mu mukono gwe mulibaamu okuzikiriza. Awo alikyusa amaaso ge okujja n'amaanyi ag'obwakabaka bwe bwonna, n'ab'amazima nga bali wamu naye, era alikola by'alyagala, era alimuwa omuwala w'abakazi okumwonoona, naye taliyimirira, so talimuyamba ye. Oluvannyuma lw'ebyo alikyusa amaaso ge awali ebizinga, aliryako bingi, naye omukulu alikomya ekivume oyo kye yaleeta, era naye alimuddizaayo ekivume kye. N'alyoka akyusa amaaso ge awali ebigo eby'omu nsi ye, naye alyesittala, aligwa so talirabika. Ne walyoka wayimirira mu kifo kye omu aliyisa omusolooza mu kitiibwa eky'obwakabaka, naye mu nnaku si nnyingi alizikirizibwa, si mu busungu newaakubadde mu ntalo. Ne mu kifo kye muliyimirira omuntu anyoomebwa, gwe batawanga kitiibwa kya bwakabaka, naye alijja mu biro eby'emirembe, era aliweebwa obwakabaka olw'okwegonza. Era n'emikono gy'amataba balijjirwawo ddala mu maaso ge, era balimenyeka, weewaawo era n'omukulu w'endagaano. Era nga bamaze okulagaana naye alikola eby'obukuusa, kubanga alirinnya era alifuuka ow'amaanyi ng'alina abantu si bangi.
Mu biro eby'emirembe alijjira n'ebifo ebisinga obugimu eby'omu ssaza, era alikola bajjajjaabe bye bataakolanga, newaakubadde bajjajja ba bajjajjaabe, alibagabira omwandu n'omunyago n'obugagga. Weewaawo alisalira enkweza ebigo okumala ekiseera, era alisasamaza obuyinza bwe n'obuzira bwe okulwanyisa kabaka w'obukiika obwa ddyo n'eggye eringi. Ne kabaka w'obukiika obwa ddyo alirwana entalo n'eggye eringi ennyo ery'amaanyi amangi, naye taliyimirira kubanga balimusalira enkwe. Weewaawo abaalya ku mmere ye be balimuzikiriza, n'eggye lye lirya njaala, era bangi abaligwa nga battibwa. Ne bakabaka abo bombi emitima gyabwe giriba gya kukola bubi, era balyogera eby'obulimba nga batudde ku mmeeza emu, naye tebiriraba mukisa, kubanga enkomerero erituuka mu biro ebyalagirwa era. N'alyoka addayo mu nsi ye n'obugagga obungi, n'omutima gwe gulikyawa endagaano entukuvu, era alikola by'alyagala n'alyoka addayo mu nsi ye. Mu biro ebyalagirwa aliddayo, aligenda mu bukiika obwa ddyo, naye mu biro eby'oluvannyuma tekiriba nga bwe kyali mu biro eby'olubereberye, kubanga ebyombo eby'ekkitimu birijja okumulumba. Kyalivaana kuwala, aliddayo, alisunguwalira endagaano entukuvu, alikola by'alyagala, aliddirayo ddala, alirowooza abo abaleka endagaano entukuvu. Era emikono giriyimirira ku luuyi lwe, era abaligwagwawaza awatukuvu kye kigo, era baliggyawo ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna, baliyimiriza eky'omuzizo ekizikiriza. N'abo abalikola obubi nga baleka endagaano alibakyamyakyamya n'okwegonza, naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi, balikola eby'obuzira. N'abo abalina amagezi mu bantu baliyigiriza bangi, naye ekitala n'omuliro, okusibibwa n'okunyagibwa biribagwisa ennaku nnyingi. Awo bwe baligwa balibeerwa n'okubeerwa okutono, naye bangi abalyegatta nabo n'okwegonza. N'abamu ku abo abalina amagezi baligwa okubawoomya n'okubalongoosa n'okubatukuza okutuusa ku kiseera eky'enkomerero, kubanga kya kiseera ekyalagirwa ekitannatuuka. Ne kabaka alikola nga bw'alyagala, era alyegulumiza, alyekuza okusinga Katonda yenna, era alyogera eby'ekitalo ku Katonda wa bakatonda, era aliraba omukisa okutuusa obusungu lwe bulituukirira, kubanga ebyateesebwa birikolebwa. So talirowooza bakatonda ba bajjajjaabe, newaakubadde abakazi kye baagala, so talirowooza Katonda yenna, kubanga alyekuza okusinga bonna. Naye mu kifo kye aliwa ekitiibwa Katonda w'ebigo, era Katonda bajjajjaabe gwe bataamanya alimuwa ekitiibwa ne zaabu, ne ffeeza, n'amayinja ag'omuwendo omungi, n'ebintu ebisanyusa. Era aliyinza ebigo eby'amaanyi amangi, Katonda omugenyi ng'amuyamba. Buli alimukkiriza alimwongerako ekitiibwa, era alibawo okufuga bangi, era aligaba ensi olw'omuwendo. Ne mu kiseera eky'enkomerero kabaka w'obukiika obwa ddyo alimusindika, ne kabaka w'obukiika obwa kkono alijja okumulumba nga kibuyaga, ng'alina amagaali n'abeebagala embalaasi n'ebyombo ebingi, era aliyingira mu matwale alyanjaala n'agayitamu. Era aliyingira ne mu nsi ey'ekitiibwa, n'amatwale mangi agalisuulibwa, naye bano baliwonyezebwa mu mukono gwe: Edomu ne Mowaabu n'abakulu ab'omu baana ba Amoni. Era aligolola omukono gwe ne ku matwale, n'ensi y'e Misiri teriwona. Naye aliyinza ebintu ebitereke ebya zaabu n'ebya ffeeza, n'ebintu byonna eby'omuwendo omungi eby'omu Misiri. N'Abalibiya n'Abaesiyopiya balimugoberera. Naye ebigambo ebiriva mu buvanjuba ne mu bukiika obwa kkono birimweraliikiriza, era alivaayo nga yeejuumudde nnyo okuzikiriza n'okumalirawo ddala abangi. Era alisimba eweema z'olubiri lwe wakati w'ennyanja n'olusozi olw'ekitiibwa olutukuvu. Era naye alijja ku nkomerero ye, so tewaliba amuyamba. Essula y'e12. Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu ayimiririra abaana b'abantu bo, era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo. Era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa, buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo. Era bangi ku abo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka, abamu eri obulamu obutaggwaawo, n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo.
n'abo abalina amagezi balyakayakana ng'okumasamasa okw'omu bbanga, n'abo abakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe. Naye ggwe, Danyeri, bika ku bigambo, osse akabonero ku kitabo, okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abaliddingana embiro, n'okumanya kulyeyongera. Nze Danyeri ne ndyoka ntunula, era laba, abalala babiri nga bayimiridde, omu ku lubalama lw'omugga emitala w'eno, n'omulala ku lubalama lw'omugga emitala w'eri. N'omu n'agamba omusajja ayambadde bafuta eyali waggulu w'amazzi g'omugga nti, eby'ekitalo ebyo birituusaawo okukoma. Ne mpulira omusajja ayambadde bafuta eyali waggulu w'amazzi g'omugga ng'agolola omukono gwe ogwa ddyo n'omukono gwe ogwa kkono eri eggulu. N'alayira oyo abeera omulamu emirembe gyonna nga birituusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Era bwe balimalira ddala okumenyaamenya amaanyi ag'abantu abatukuvu, ebyo byonna ne biryoka biggwaawo. Ne mpulira naye ne sitegeera, ne ndyoka njogera nti, Ayi Mukama wange, ebiriva mu ebyo biriba bitya? N'ayogera nti, kwata amakubo go Danyeri, kubanga ebigambo bibikiddwako era bissibbwako akabonero okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abalyerongoosa, abalyetukuza, abaliwoomezebwa, naye ababi balikola ebibi, so ku babi tekuliba abalitegeera, naye abo abalina amagezi balitegeera. Era kasooka ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna kiggyibwawo, eky'omuzizo ekizikiriza ne kiyimirizibwa, walibaawo ennaku 1,290. Alina omukisa alindirira n'atuuka ku nnaku 1,335. Naye ggwe kwata ekkubo lyo okutuusa enkomerero lw'eribaawo, kubanga oliwummula era oliyimirira mu mugabo gwo ennaku bwe zirikoma.